Soko owulire gano kuba tegalinda. UN yafulumiza ripoti ku Uganda. Negamba nti Museveni wenyigira mu kutta abantu e South Sudan mitwalo na mitwalo. Soko owulire. Oluvannyuma lwa lipoota y'ekibiina ky'amawanga amagatte okufuluma ng'eyoleka nti amagye ga UPDF agali mu ggwanga lya South Sudan gakola ebikolobero ku bantu ba bulijjo. Alipoota eraga nti ennyonyi za Uganda ennwanyi zaalabwako mu ggwanga lino naddala mu bitundu ebirimu abantu abatawagira gavumenti eriko era ne babayiwamu bbomu enkolerere ezabookya n'okulumya abawerako. Ebiri mu alipoota ebirala nti waliwo ennyonyi ennwanyi ezaalabibwa ku byuma bikalimagezi nga zaava Uganda ne zingira akaalo Unaliet ne bakayiwako ebintu ebitannategeerekeka naye nga byamala ne bikwata omuliro ekyalo ne kituntumuka abantu ne bafa nga mwalimu n'abaana abato. Bino byaliwo mu Maachi wa 2025 nti era olwamala obulumbaganyo obwo adumira amagye ga kuno Muhoozi Rugaba n'agenda ku mukutu gwo gwa X n'akyakyanca ate oluvannyuma obubaka bwe ne busiimulwayo. Soka weebuuze lwaki ripooti ya UN efuluma mu buno obudde? Lwaki ejja ssaawa zino ng'ate ebintu bino bimaze emyaka 13? Boyi mujja kutegeera lwaki bbulu bandi si wa bbulu. Obusajja bwayokya abantu b'e South Sudan. Museveni yatta abantu b'e South Sudan abasoba 400. Era n'essaawa zino amagye gakyaliyo ne weebuuza gakolayo ki just kukuumira Salva Kiir mu buyinza. Omusajja akooye n'okwefukira yefukira mu mpale naye bamulemezzaako kubanga balina bye bafunayo era aba South Sudan mu bagambe mulabe waabwe ennamba emu ye Museveni. Yabasaanyaawo eggwanga lijjudde obwavu erya South Sudan. Sente zaagwa. Buli kimu kifu kasoyogera ku byobufuzi babatta bussi. Akasajja konoonye Uganda tekakomyawo kagenze Congo konoonyeeyo tekakomyawo kali South Sudan konoonyeeyo. Bannange mwagala ki? Naye wallahi kyonna kye mwagala tekigenda twala Museveni yekka wabula na gurupu ye yonna akina kumukolera akina simanya biki mujja genda. UN yasooka negamba Museveni ate abasibe bonna abali ku misango y'ebyobufuzi ewatali kwekwasa kwonna n'agaana. UN Salva Kiir yagoba amagye ga UN e South Sudan. Salva Kiir oyo mukwano gwa Museveni nfanfe. Salva Kiir bwe yagoba amagye ga UN e Sudan nga yagala okusaanyaawo abopozisoni bonna nga ensi yonna teraba. Owulira yakola olukwe ne Museveni n'amuyambako ku mulimu ogwo era waliyo okuttibwa kw'abantu eyo mu Sudan okwenjawulo okw'abantu abatalina musango. Okuttibwa okwali okubi ennyo nga bakozesa nnyonyi ne babayiira obutwa abantu ne bayiira ebintu ebibi ne babatta naye mu nnyonyi ezaali zikola ebikolwa ebyo okwetegereza nga mulimu ennyonyi z'amagye g'e Uganda nga kitegeeza nti Museveni yeegatta ku Nnakyemalira ono Kiir ne batandika okunyigiriza bannansi mu Sudaani. Kaakati awo tuli kati gwe soka weebuuze olaba bategedde ebyo nti Museveni yenyigira mu kutta abantu b'ensi endala ebatali misango kati olwo ejjaffe bayagadde kuyita eyo naye kigenda kuggweerawa. Soka olize vidiyo tukomewo. Shocking revelations from a UN report today. Ugandan troops reportedly assisted South Sudan in deadly airstrikes that killed and severely burned civilians in opposition-held areas. The attacks targeted homes and neighborhoods, leaving communities in horror. The UN Commission on Human Rights says the joint airstrikes mainly hit newer communities in opposition-controlled regions. Witnesses described terrifying scenes, homes engulfed in flames, civilians trapped, and a boy burned beyond recognition. Ugandan troops entered South Sudan in March 2025 with tanks and armored vehicles after a militia overran a military garrison near the Ethiopian border.
The air attacks reportedly involved improvised incendiary devices, also known as barrel bombs. Despite Uganda denying combat involvement, flight tracking data shows Ugandan-operated planes circling the targeted areas. High-level planning and coordination between South Sudanese and Ugandan forces is said to have occurred, according to the report. This comes amid intensified fighting with forces loyal to Riek Machar, who is currently facing criminal charges and was suspended as vice president last September. Ugandan President Yoweri Museveni has sent troops to South Sudan multiple times before, helping President Salva Kiir's forces during the 2013 to 2018 civil war. The close ties between the two governments continue to shape military operations in the country today. The fighting threatens South Sudan's fragile 2018 peace deal. Recently, the government ordered UN peacekeepers and aid agencies to evacuate Akobo within 72 hours. The situation remains volatile, with civilians caught in the crossfire. This is a developing story, and we'll keep you updated on every twist. For the latest... All right. Abaina muku magezi musirise. Internet mwajirekera gonzala sinze nkuzala sema ya gwe mama gwe tata sema ya biki oshegera nenga munaku 2-3 lumwe mawega USA yavude nevuna na Uganda ku misango gye koze Sudan yao ku bana ba Sudan ya negamba nti olwaleero ensi yali ekuuma emirembe mu region sawa ero kati ismain export oba ekyamagushe tutunda wabweru wa ggwanga bakita brutality oba obutujjoba oba okutoboledde emberi obuntu eno step nene ko tutuse kitegeza kitwagaliza embazi kibegagena akola ki kani mpuliriza bulungi ngovude mugonza rasinze nkuzaala ndagabategeza nti Uganda abazungu abale bakitwalanga olagamba nti main point oba pivot point okustabilizing eddembe mu Eastern Africa olaba nti Somalia nolaba nti mu Burundi nolaba nti mu Congo nolaba nti mu Sudan kati olwali tubanga tutuse kweyo level kubanga abatujjako nti pe tuliko pivot y'emirembe kati nga pa baliko pivot yoku exporting brutality ina level ko tutuse kitegeza nti fo tumwagala wakola ki just right kintu kimu kyokka mwana kumudiza wali simu ye omwana wa Ethiopia oli mutegedde bamudize simu ye agiranyiganyiga muko mutegeera mpozi ne mukwano gwabe mu misango era against humanity yavude nabaga naye mujje mutuyambe ko temusirika nga bakola ki nga batunyigiriza naye all in all tuli mu kaseera ka foreign policies awgemazima cause twabagamba buli mako ekinombu kyasobola mpaka nga oluntawo luwedde anyway temusirika nga ebikyambuligenda mu maaso mufuko wanga temugenda nnyo mu bine biwe abasaba bafumiza bilioni 5 zino bako nekyezikola so twewale nyaga boziga kasuku semanga biki simambo hashbaga katozi ki simanga biki simambo gwanza alasinze kusa anyway nambe mukyali wange naye mututamize bizibo bya mwana mugende mutulekeri wansi mu lusukwe mmangeri mu mimwanyi nga family mutandike mukole ole mikolo gye bakola simamba akayira ka chicken mukalite anyway sija genda yo nyeyo kati gwa bitegedde gamba nti honorable Asadaman Makebe.